It's a very good morning. Wasuzotya gwatirabira jotulabira. How are you? How is life? Obulamu buli butya? Ekiro kyagenze kitya? Olwaleero nnaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa Mukama waffe 2024. Nzikiriza nti Mukama takukoze bulungi. Okukola obulungi tekitegeeza nti olina ebingi. N'okubeera obubezi nti okedde nti oli mulamu obwo obulungi obutagambika. Bayibuli kyeva etugamba nti give thanks to the Lord for he is good and his mercies endure forever. Bw'obanga olina bw'obanga tolaba kyakwebaliza kyonna kale weebalize ekyo nti mulungi n'ekisa kye n'okusaasira kwe bibeerera emirembe gyonna. Nze Samali mu studio sibeeramu nzeka, mbeeramu ne Godi amalungi. Samali nasirise dda nga komenti yange njagala gyogerera wano kati nzikiriza njogere naye nga wasuze otya? Nasuze bulungi. Sinategeera bannange munanjulira abali eyo mulaba Samali aine gyo yabadde mu kwanjula okitegeera leero ali mu changing dress okitegeera oba changing top oba changing obulako kano kagundi bakayita ki kano kebambala ku mutwe fascinator ate gyo nabuze katono kale fascinator kiki ako kebambala kano akabika eriiso wekati akantu ako simanyi nakumanya. Samali, you look good. Webale kwagala Mukama na kwagala kola ekitiibwa kye of course for the glory of God to shine through. Mwasuze mutya mwena bali eyo tusanyuka nnyo okulaba nti mukeera oba temwebaka okulaba nga programu eno mukola ki afazaali mugiraba oba okwatako waakiri essaawa muwaliwo abamu katinga kwegamba essaawa ziri emu UAE si kyo oba Saudi Arabia ng'ogenda ku mulimu naye ng'oganye waakiri ogambye programu eno nina okulabako waakiri essaawa mukansubire Mukama abakoze bulungi nga Samali bwagambye. Samali olunaku olwajjo lwatambudde bulungi era lwawedde bulungi era neesunga olwaleero kubanga Mukama bw'atyo byakola. Kituufu ku lw'ensonga eyo katugulawo programu eno n'ekigambo ky'essaala. Omusumba omulungi tukwebaza kubanga oli mulungi. Obulungi bwo tebulikoma. From everlasting to everlasting you are God. N'amakya ga leero Mukama jangu ofuge mu kifo kino. Maamira Katonda w'abalina omubiri. Omwoyo wa Mukama ffe tuvaawo golabisibwe. Abalitulaba emyaka mingi okuva kati baweebwa omukisa. Abagenda tulaba amakya ga leero baweebwa omukisa. Abasuubira tulaba mu lunaku gye lunaatambula baweebwe omukisa. Naffe Mukama tuweebwe omukisa kubanga ozze. Tukuwa ekitiibwa, leka bye twogera bizimbe so okuzimbulula mu byonna ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Ebyo byonna mbisabye nga mpita mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Kristo Yesu. Amina. Amina. Mukama byakola. Amina. Samali, waliwo abatulaba bangi naye tugenda kujja tubabuuzeeko buli kinoomu yonna gy'oli tugenda kubuuza ate n'obugambye praise God. Naye olunaku lwaleero amazima obanga programu eno wakagira mulundi ogusooka naddala gwe agirabira ku mitimbagano egy'enjawulo osobola oba nga ewedde wano e Uganda so tusindikira WhatsApp message yo amazima tujja gisangako ate tukubuuze sikyo. So kyetugenda okukola ndooza katugendeko mu kyawandiikibwa ky'olunaku ate nakyo kitutuule mu mutima kibeeko kye kikola. Samali, kama nga bwatukola obulungi ekyawandiikibwa ky'olunaku olwaleero kivudde bimu ku bitabo byensinga okwagalira ddala Proverbs. Kiyita ekitabo ky'amagezi. Ekitabo ky'amagezi n'okusabula nze nkiyita engero 22 ate olunyiriri lwa 29 lugamba olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka taliyimirira mu maaso g'abakopi. Nga nagaye ekitabo kyaki kyamagezi naki nakuba. Olaba omuntu anyiikira
olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka taliyimirira mu maaso g'abakopi. Proverbs 22:29 egamba, do you see a man who excels in his work? He will stand before kings, he will not stand before unknown men. Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings, he will not stand before unknown men. Bas, oyagala okuyimirira amaaso g'abakabaka, oyagala erinnya lyo okwogerwa mu bifo ebinene, oyagala okubeera nga byokola buli omu abimanyi, nyiikira mu byokola. Beera ne spirit of excellence. Eyo njimanyi ku musajja bamuyita Daniel mu Bayibuli. Oyo Daniel. Ne gye yali yonna. Nga bamumanyi. Bamumanyi. Omulembe ogumu ne guvaawo, omulala ne gujja. Ne bagaa tuwulira waliyo omusajja byakola abitegeera. Kaakati simanyi profession ki gy'olimu. Yes. Simanyi oba oli musawo. Oba oyambako ewaka emirimu, oba oli asikaali, oba oli ki. Simanyi ngeri yakisomamu bulungi, naye mu Luhibru ekigambo ekyo kitegeeza mahir. Mahir. M-A-H-I-Y-R. Yes. Bwekityo bwekityo. Naye nga amakulu gaakyo kye kitegeeza timely and excellent. Okitegeera waliwo abantu nga enjolizaako ebintu supidi nga byawedde dda naye ogenda okuddamu obyetegereza wamma kyava yayanguye. Nga bibulamu. Kyava yayanguye. Ne wabaawo oli ayoza ebintu nga ne waayolezza akirininzeewo n'ebintu bye yasanzeemu nabyo abiggyeko tamaze gabiteekayo alabe nti bikaze n'ebino engeri abitaddewo bulungi ng'ovudde ne ku ekyo n'obuntu bwe yakosezza okwoza ki ebintu naawe weyayolezza tewali evidence nti nno waliwo eyali ayolezzaawo ebintu ng'akikoze in an excellent manner. In an excellent way. So kiba kirungi okuba ng'okola emirimu gyo n'ogimaliriza bulungi kwegamba ng'awabulayo obudde ng'ate ogikoze nga tewali agizzaako mikono. Tewali yeekwasa nti ekyo kigenda kukolera ki ng'olunyiri lwaffe olwaleero kye lutugambye nti kigenda kuyimiriza mu maaso g'abanene. Togenda beera mu maaso g'abakopi. Ate leka nkubuulire Samali, buli erinnya lyo weribeera ku birowoozo oba ne ku kamwa k'abanene eyo giyite favor. Yanjawulo nnyo 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 nnyo. Ne wooba toliiyo waliwo akasimu k'osobola okukuba ne bagamba ani akubye mumwanguyirize. Bimukolerwe. Nti agendawo kwegamba weesanga nga olina gy'ogenda nga balala bonna basimbye layini oba abala nga batawaana oba olaba gwe kankuwa example olaba just tubeera ffe tukolera wano okitegeera naye ne bamanya nti bambi ali akolera ku eternal life yaani ye gundi ya Pastor Tom. Olw'erinnya lya Pastor Tom ne Mukama kyakoze mu bulamu bwe weesanga nga nedda muleka agende okitegeera. Yes. So for that reason bannange ekyandikibwa kye tukifumiitirizeeko byonna byokola bikole n'obwesimbu bikole n'obwesigwa ate bikole ng'onyiikira awo olabe Mukama wakugulirawo enzigi ne bwe ziba bizinesi yo byonna byokola katugendeko mu bivudde mu mpapula z'amawulire. Weewaawo eddakiika ziri 14 zokka ezakayita ku saa 12 program Emmunyeenye enkya tuba tugguse ku Eternal Life TV Go TV tuli ku channel 8
49 free to air 53227 n'endala nnyingi depending on your location. Yes, ate ku Star Times tuli ku channel 283 tulina ku mitimbagano egy'enjawulo kwe tustreamingira oba ng'otufuna butereevu. Olwaleero ntandikidde mu lupapula lwa The New Vision omuko ogusookera ddala oba giyite front page bagamba nti government starts counting all pensioners. Bapensiona babeera bantu nga baaliko mu active service naddala civil service nga baali bakolera gavumenti nga baweereza abantu ba bulijjo babeerako emyaka we batuuka ne baretiringa. Oyamala okuretiringa nga bw'olaba nti NSSF usually ekola ku bano bapensiona tebali omwo wadde it's a form of pension. Bano babeera ba civil servants naddala bano gavumenti beeri mu kubala oba wakolerako mu bitongole ebyenjawulo. Yes, bagambye batandise okubabala ndaba awo abakadde bambi abakadde ogw'omuko gwa kutaano olupapula olwo headline bwegamba naye ng'olwagala in detail ojja genda ku page 5 oba omuko ogwokutaano. Baabo baagala okulaba nga payrolls ne audit findings zivaayo bulungi okulaba nga system etambula bulungi ate abantu bano abaali baweerezzaako abantu mu ngeri ey'obwesimbu basasulwe akasimbi kaabwe nga bwe balina okusasulwa. Ekyo jja kisanga ku muko ogwokutaano mu lupapula lwa The New Vision. Weewaawo Samali awo nno olabira bambi balina akasiimo ke bafuna buli mwezi. Abamu tezijja buli mwezi naye waliwo akasiimo, so kiba kirungi ne bababala kubanga budget of course birimu ensimbi. Samali awo nno wembuukidde eggulire lya Daily Monitor ku page eyokusatu nga abasinga awaliwo embeera ebaddewo mu Uganda wano nga beebuuza kabaka wa Buganda aliwa. Mwattu eggulire erivudde agavudde eyo gyali era olunaku olwajjo oba olweggulo bavuddeyo nga bambi lulaga nti nno amawulire malungi nti nno kabaka agenda ssuuka nti nno aliko bulungi. Of course waliwo swagikakasa waliwo ne kavidiyo akavuddeyo nga bambi alina obubaka bwawa naye Mukama mulungi buli omu kabeere kabaka kabeere muntu wa bulijjo kabeere ani tumwagaliza obulamu obulungi. N'olw'ensonga eyo twebaliza Mukama. Ate ku peegi y'emu ey'okusatu kuliko egguliro IGP omupya Mwami Byakagaba awo n'olowooza omulimu gwe tagutandise. Waliwo ababadde banyumiddwa ebifo ebimu naye nga wenjogerera abasirikale 145 yabakyusudde n'abakyusakyusa bw'ati asobole okulaba ng'emirimu gy'akola kigenda mu maaso. Katusuubire bano bakungufu panda kwajja otandikira bano abadde basusse okuwa abantu emigere bonna gye beekwese abaggyeyo. Wow, kituufu nnyo bwe tweyongerayo mu lupapula lwa The New Vision omuko gubeera gwakuna oba page 4 bagambye 10K abantu 1,000 lose passports to labour export firms. Awo nno omwogezi w'ekitongole ekya Ministry of Internal Affairs Simon Mundey yavuddeyo n'agamba abantu bano oba bakola okunoonyereza abantu abasinga be babeera bagenda mu mawanga aga Middle East passport bwe mwa bano abagamba nti bagenda batwala ate bazitwala baddamu okuzirabako era bagamba nti bafunye abawala ab'enjawulo nga bagenda ku headquarters za Ministry of Internal Affairs nga beemulugunya nga batuusa okwemulugunya kaabwe era n'asaba abo abazibajjako bazibaddize. Banne naffe tutuusa okusaba kwaffe wamu n'omwogezi wa Internal Affairs Simon Mundey tubasaba busabi muddize abaana passport zaabwe kubanga process y'okufuna passport mpanvu ate passport bw'eba ebuze emabega kawundooza twaleetako eggulire erigamba nti kasita obuza passport n'otannyonnyola bulungi satisfactory naddala abali eri bw'oba okomyewo wano olina ekisooka olina kusooka kudda ezo nsimbi ate bw'okomawo onnyonnyole engeri esatisfyinga
bw'obanga tosatisfyinze kubanga twategeerako nti waliwo abantu batunda passport zaabwe bikoze bitya okufunamu ssente. So tubeegayiridde bambi, tusaba mu kusaba kulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu abekikwatako nga mutulaba nga mutuwulira kubanga gye muli abakolerayo abamanyi muddize abaana passport zaabwe. Samali, nga okunoonyereza okuliwo of course abaana abasinga si be beefunira passport zino babayambako. Basinga babajjeeyo mu byalo ate waliwo n'ebitongole si ekyo kyokka n'ebirala ebiyamba abantu okugenda ebweru olw'okuba tonnasasula ssente oba okusingira ddala byakosebwa nnyo mu kiseera kiri contract eno eyali etwala abantu abayambako ewaka ebweru weyasazibwamu kwegamba abamu ne companies nezisinga baziggyako license olw'okususpectinga human trafficking. Weewaawo wenjagala again ogenda kugulire erya Daily Monitor nga wonno kano nno amawulire tulina okukola ki ogeetegekera ng'abantu. Ndi ku page ya 10 mu Daily Monitor, page 10 of Daily Monitor nga Uganda wenjogerera eri bulindaala oba oyo omwami oba omuntu oyo gwolaba alina obulwadde bwe bayita monkeypox. Obulwadde obwo abasinga Uganda ntubiyita birogologo oba biki naye according to World Health Organization common symptoms ezisinga okulabibwako we buno okulaba weeks 2 paka weeks 4 ebyo ebintu byolaba ebyo ebiri rush eri ku mubiri okwo. Naye asikwe gusoose mwattu omwaka 2022 era gwali mwezi gwa May. Ensonga eno twakola ki twagiyitamu era kansobira abasawo baffe abakugu abatuyamba okukola ki okugikwasaganya oba okulabirira abantu abayita mu mbeera eyo ne mu kiseera kino nabo babayambe ate olaba symptoms odduka mangu nnyo mu ddwaliro erikuli okumpi bakulabirire. Obulogologo kino kikambwe Mukama atusaasire. Bwe tugendako still mu Lupapula lwa The New Vision omuko gwa mukaaga giyite page 6 bagamba 700 Ugandan health workers lose jobs as UNHCR funding reduces. Eyo nno oba ekitongole ekyo ekya United Nations kyo kivunaanyizibwa ku banoonyi b'obubudamu abava ewaabwe obanga waliwo ekituuseewo obanga waliyo entalo nga tewali mirembe. Njagala nno kino nkitutegeeze nti Uganda lyerimu ku ggwanga erikyasinze okwaniriza abanoonyi b'obubudamu. Twebaza Mukama kubanga lino eggwanga buli anoonya obubudamu batugobye eno bakoze we are open era Mukama ekyo kyo tukimwebaliza. Naye Matthew Crane Steele yo avuddeyo n'agamba ayogera kitongole avuddeyo n'agamba nti COVID bwe yajja ne wabeerawo abantu bangi abajja abava eri abadde eno abayingira mu ggwanga. Okay? Then ne basibawo ne babeera nga bano ba health workers balabirira bakola kino bakola kiri. Naye since then abantu batandise okutambula nga baddayo mu mawanga gaabwe. Agamba nti wabaddewo okuddayo mu mawanga gaabwe abalala nga baddayo gye baava abalandooza nga bagenda ne banoonya obubudamu mu bifo ebirala. Kaakati ne wabeera nga tewakyaliwo nnyo bwetaavu. Obwetaavu nga bukendedde naye okusaasira kwaffe kuli eri abantu bonna abafiiriddwa emirimu gyabwe mu kavuyo ako. Mukama akugulirewo enzigi. Oluggi olumu we lweggula bw'oba ng'oli eyo nga naawe obaddemu abo ng'oli mukkiriza. Oluggi olumu we lweggala Katonda aggulawo oluggi olulala. Olulala we lweggula ng'ate olulala lweggala. Bwe bityo bwe bitambula naye Katonda ababuddeebudde ate abagulirewo enzigi mufune emirimu emirala. Bwe tutyo bwe tuyimiridde omuko gwa mukaaga mu Lupapula lwa The New Vision. Weewaawo Samali, webali nnyo, webali ddala nange kanzireyo mu Daily Monitor nga nja kubeera ku page eya 26. Samali, season eno gye tulimu ya musana ate enkuba kitegeeza nti ebeera nti nnyo ate abalina ebirime babonaabona. Naye nga wenjogerera abannaffe abali eyumbe abasinga ne disitulikiti eyo temugimanyi bannaffe abali eyumbe nga wenjogerera
bali mu kuganyulwamu mu programu eyateekebwawo ate kanjiyite borehole irrigation oba borehole naikonto okitegeera. So I think the most important thing wano kyendaba baganyuddwamu nnyo, basimbye obutungulu, basimbye emmere, ate saako koka project bambi nnene nnyo. Twebaza Mukama olw'enteekebwawo oba enteekateeka eriwo eyakolebwa gavumenti egenza ekola mu bifo ebyenjawulo. Twalabako e Karamoja, ate wano tuli Yumbe, kwegamba kijja kuzzaamu enfuna ensi oba enfuna ey'abantu tejja kukosebwa omusana okubeera omungi. Twebaza Mukama Katonda nawe watuweera amagezi okukola ebintu ebyenjawulo, ate n'atuyigiriza n'okugasa. Tujja kugasa mu kyeya, tujja kugasa mu kuba, wonna tugasizaawo. Okusembyayo mu Lupapula lwa The New Vision, eggulu ery'ensembezaayo liri ku muko gwa 26 ligamba nti good performing shilling lowers electricity tariff. Ensimbi zaffe zirina engeri gye ziri okulwana n'eddoola nga zinyiga nga zambuka mpola mpola. Kakati awo nno ab'amasannyalaze oba the Electricity Regulatory Authority we baviiriddeyo ne bagamba nti mu kkooti eyasooka amasannyalaze gaabadde awo, naye engeri ddoola shilling gyegenze ng'erwanisa ddoola nga bweyimuka wakati w'omwezi ogw'omusanvu guno gwe tulimu n'ogw'omwenda Septemba, amasannyalaze gagenda kubanga gassiddwako ebbeeyi gye tusasula. Naye ate tetunnatuuka wali we twagala. Bagamba nti mu January oba omwaka we gwali gutandika balina bye baseetinga, baagala amasannyalaze gabeere nga gali wansi ddala. Tetunnatuukawo, naye okusinziira gye twatandikira ate January, February, March, April, May, awo mu kkooti eyasooka ezo ezasooka essente zisseeko. Ekyo nno tetukyebaliza Katonda we tusinziirira ne tugamba abeegayirizi, abasabi, abakabirira Mukama mpaka nga Yerusaalemi efuuse ettendo, mpaka nga Uganda tutuuse wawakanirwa. Tubeebaza kubanga step by step, little by little tugenda kutuukawo. Obadde okimanyi nti n'amasannyalaze tugasasula mu ddoola? Ate olowooza reeti ki? Anti kakati shilling yiino ekendedde, anti kakati ddoola influencinga ebintu bingi. Kati kye tugenda okukola, kati sooke tugendeko mu bibanda by'ensimbi oba tulabe esente zino engeri gye bazitundamu, then tutegeere kiki ddala kye babadde bategeeza nti Uganda shillings okubanga appreciatinze. Ojjukirako emabegako awo twasomako ssente zino nga ddoola kumpi eri mu 4,000 ng'ebuzaako obutundu butini nnyo ogenda mu 4,000. Naye kati wenjogerera era nga bw'olaba ku screen awo, woba nga weetaaga okugula ddoola essaawa zino ojja gigula 3,760, si mu 8, luli twaliko mu 8 nga twolekera 4,000. Naye kati gwoba oyina ezizo bajja zigulamu 3,710. Kasita ziba nga bbiru nyingi, si ddoola emu nti 2, kasita oba nga olina ddoola nga 5 ku 100 awo okweyongerayo mu maaso bajja okuweera ssente zino. Kituufu. Ate bw'oba ng'oyagala euro ojja kuba ng'ogigula 4,116, ate bw'oba ng'ozirina ng'oyagala oziwanyisa ojja funa 3,926. Munootinge muba mugula ssente ezo oba bwe muba naddala nga muzigula nga mugenda kuwanyisiriza muno. Waliwo abantu abawanyisiriza muno. Naye waliwo ssente ezimu ezitakkirizibwa nga bagamba nti emyaka zaagyo zaggwako. Ekitegeeza kola research ate weekenneenye ssente ng'ozifuna. Oba eriko kapeeni, oba eriko inki, oba eriko ki. N'olw'ensonga eyo ssente bwe zityo bwe ziri, kye tugenda okukola katugende ndooza tuwummulemuko, tujja kudda n'ebintu ebirala.
now and forever. Buli wezuwera sawa mukaga n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weeregere. Abalokole tuli mu nnyogwansi tuli bakitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. Eternal Life TV now and forever. Mwebale kweyunira program ene munyenye encha ate okwagala Eternal Life TV amanya nze Godwin Muhumuza. Program ene subira konzeka mbera konde munange Samali Linda olunaku olwaleero atambulire jo abadde mu outfit oba ebyambalo by'emikolo giri oba kankuyite kukyala n'okwanjula n'olunaku olwaleero atagenze mu changing dress. Simanyi weekend gye naggwera naye nga yoyo nange bwa yoyo Samali olwaleero comment sirina nyingi mulabye bulabi n'engamba mukama webale muwalawo gy'omutwala nga ku program eno tubeerako babiri ng'ate etandika ssaawa 12 ez'okumakya ne gwa saa 2 buli Monday paka olwokutaano. Samali njagala otutegeeza abo bonna abatulaba nti nno batusaasire bambi internet olwaleero byetukola tetubitegera bulungi naye nga abakugu ntegeeza abakugu kwe bali bagezaako okulaba nga tetutawaanya ate musobole okufuna experience ennungi ku mikutu gyonna egisingirako naye nsuubira nti program ezinaddako bajja kuba bagitereezezza tubeesigira ddala. Awo nno wenjagala ndooza tugende tutegereko embeera y'obudde olunaku lwaleero egenda kubeera etya tulyoke oba tonafuluma nyumba otegere kyogenda ofuluma nakyo. Weewaawo akasana nga we mukalabye kagenda twokya naye okusingira ddala ab'Emubende n'Entebbe yemu abakulembedde mu kibiina kino fe abasigadde tuli baakubiri awo tetuli wala nnyo naye mmwe mufunye distinction mu kasana era munaatubuulira akamu engeri gye kagenda obbokyamu naffe tujja bategeeza akaffe engeri gye kalimu naye nkyali mu kunoonyereza lwaki empewo nnyingi nnyo ekiro. As in omusana onoonyereza ojja kujja otugambe ate onaafuna ebivuddeyo ojja kujja otugambe. naye Samali njagala abali eyo nga olunaku olwaleero birthday yo kiba kirungi n'otutegeeza n'otubuulira ate ne tujaguza wamu naawe. Olunaku olwaleero bwe ba birthday yo mu maaso awo mu budakiika butini nnyo tujja kuba tukola ki erinnya lyo tulyogera tujja kuba ate tukuyimbiramu akayimba olunaku lwaleero kwegamba twetegese nnyo kyoba otukolera bambi tusindikire message ku WhatsApp tusindikire message ku WhatsApp ate otubuulire teekako erinnya lyo waweereza teekako n'erinnya ly'oyo gw'oyagala tujagulize wamu naye ojja kuba otukoze bulungi nnyo.
Kituufu nnyo ku lw'ensonga eyo twagala okutwala omukisa guno okubuuza ku bantu nga olina gy'otulabira ew'enjawulo. Nedda. Abantu abatulabira mu bifo eby'enjawulo. That is the right one. Tutandike n'abannamubende. Bannamubende mwasuze mutya? Tudde ku bali Entebbe mwasuze mutya? Tudde ku bali e Masaka mwasuze mutya? Tudde ku bali e Busega mwasuze mutya? Kyengera, Kayunga, Ishaka, Mbarara, Kazo, Kiruhura, Chicago, Chicago. Texas, Chikajo, Namasuba, Makindye, Lubowa, Mperere, Kazinga, Seta, Mukono, Banda, Chireka, Chisasi, Nakawa. Why? Engeri gy'ogayitamu olinga kondakita. Olina engeri ebyalo gy'obisengekamu naye ogenze n'oyita ekyalo kye bayita Chikajo naye nga binyuma Chikajo, Texas, Chicago, Texas, Chikajo, Texas. Endabidde ddala Samali waliwo agambye banaye katoopu k'omwambalidde. Ruth agambye good morning Samali and Godwin, you're smart as usual. Naye n'agamba in love with your top dear. Thank you Ruth darling. Thank you. Katoopu ko keekwa. Chikalu nga kosezo omulawo. Ne Mukama yakwewera. Yakotwagala wasaanise sina kuba Chikalu. Yes, good morning. Blessed Maya, good morning. Maya bwalabye tatulaba ku YouTube nasala najja ku WhatsApp. Yes. Good morning, Blessed Maya. Good morning. Abantu bonna abagendo tuwachinga later. Mwasuze mutya tubagala Mukama abawo omukisa ogw'amaanyi. Yes. Ku lw'ensonga eyo katugendeko mu kalowoozo k'olunaku. Akalowoozo k'olunaku olwaleero kavudde ewa Joyce Pauline Maya agamba if your inner life is not producing what you'd like on the outside, don't be discouraged, just be willing to change. If your inner life is not producing what you'd like on the outside, don't be discouraged, just be willing to change. Bw'oba obulamu bwo olabanga obw'omunda bye buleeta ebweru si bye wandyagadde togwamu maanyi gwe beera bubeezi mweteefuteefu okukyuka. Weewaawo. Manyi obulamu obw'omunda bw'amaanyi nnyo. Kambuyite by'olaba ng'ebikolwa wabweru byatandikira munda eri. Okitegeera? So kiba kirungi n'okola ki? N'okola ku muntu w'omunda obulamu bwo kubanga bukola kinene nnyo abasinga tutandikira bweru. Kitegeera? Kumbe n'otamanya nti no Samali ono gw'olaba anekaanekanye bw'ati tatandika bw'ati. It is from inside out. Mulaba just overflow. Kitegeera? Naye katugende mu maaso. Weebale Joyce Maya bambi atukoze bulungi abulidde enjiri omukyalo oyo. Abulidde enjiri. Ey'amaanyi. Abamu bawulira Pauline balooza muntu mulala. Naye nga ye Joyce Maya waffe. Ye Joyce Maya waffe ate omuti tegusobola kuleeta muyembe nga gwa mucungwa. Ekitegeeza olina okubeera nga weekolako munda naye mwebaza kyayogedde agambye nti temuggwaamu maanyi. Waliwo ebintu by'osabira banne ng'olaba tebigenda. Kozesa ekigambo kya Mukama. Saba. Nze ninako ekintu kye nali nsabidde nga ndaba tekigenda bannange nenkisabira nga tekigenda nentuka ekiseera nga nkiyimba buyimbi nga ne bwe mmanze kusabira bintu birala nakyo nkireetamu naye waayita ebbanga ndooza lyali lya meezi ebiri ngenda okwekebera nga kindi munda ngenda okwekebera nga ngamba neerindako okimanyi nti ekintu kino sikyakirina bannange ekikola toggwamu maanyi saba obutaweera ate tulina okubeera abantu abanyiikivu tunyiikira mu kusaba tunyiikira mu kukola nga mu maaso wali bwe tugenda okulaba so nyiikira ne bwe kiba nga kiringa ekiganye nyiikira mukwano genda mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Matayo 15:13 eyo gyesibeeko nnyo. Matthew 15:13 buli kisimbe
kitaawe wa Mukama waffe Yesu oba naffe kitaffe kyataasimba muffe kirisimbulwa. Weewaawo olowooza tetutuuse kaseera ka birthday olunaku olwaleero weebeera birthday eyo lwaki osirikira eyo lwaki osirikira eyo nga Mukama ataddewo kaŋŋambe enteekateeka ey'okulaba nti birthday eyo tesigala mu kisenge wabula ensi yonna egitegeera okitegeera Samali waba waliwo atuweereza message yonna gwe weereza message woba omanyi nti weereza message namba ya WhatsApp yo weeri awo gwefuba nnyo okulaba ng'otuweereza message tubuulire date. Yes, olwaleero nnaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu. Yes, 2nd July omwaka gwa Mukama waffe 2024 oba 2024. Tuyozaayoza bonna abava Muleeba, kulikayo Muleeba, kulikayo mu Bunnya. Mukama yeebale kusobozesa kuleeta bulamu mu bulamu bw'ensi eno. So happy birthday. Waliwo agambye my baby's birthday. Holly Johnson Sally. Wow. Yes. Oyo mwana. Oyo Joyce. Joyce agambye mutabani olwaleero Holly Johnson Sally. Happy birthday sweetheart. Mukama akufuula omusajja ow'amaanyi oberengana amaanyi mu Katonda n'obuyinza bw'amaanyi ge tukulagulirako toliremererwa mu bulamu bwa nsi eno. You will never lose your way mu linnya erya Yesu. Matumwe balekuwa naye kiba kirungi oyogedde kiba kirungi abaana ne tubawa amannya amalungi. Yes, Holly Johnson. Sally. Oh, yes. Wow, it is such a beautiful name. Yes. Ali Holly. Yes, bw'obanga olwaleero birthday ayo no akuwishinze baby Johnson Sally oyo maama wo Joy asinzidde Kasawo. Abe Kasawo tubatumiddeko nnyo. Sigwe gusoose. Oye omuntu atuweereza message Kasawo. Yes. Tutumiddeko abe Kasawo nnyo. Waliwo n'abatuweereza message ab'enjawulo bambi mutuweereze message olwaleero bw'ebeera nga birthday yo. We would like to wish you a happy birthday. While at it, good morning Sophie B. Sophie, good morning. Thank you for watching Emunyenye Ensha. We appreciate you. Good morning. Ow'empigi ono erinnya lyo lyagala kgenda ate ambasada w'empigi ambasada w'Entebbe abe Iraq good morning abe Iran good morning abe Saudi good morning aba Portugal good morning nzijukidde ffe tuli wonna gazi ensalo zange ayi Mukama zaagaziwa tulinayo kale abamu abe Soroti bambi mukiikiriddwa ambasada Daniel Echwalu omusajja oyo bambi program eno agirabye omulundi ogusooka emirundi mingi. Yes, ye buli kiseera ebeera first time ye kituufu naye tukwagala Lwanga Mike ne banno good morning Mama Sophie. Yes, Mama Joy njagala okukitereeza Mama Sophie gyali kati ngamba Mama Joy ne Nansubuga Rachel mwebale kwagala Eternal Life TV mwebale kwagala 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo tusiimira ddala. Weewaawo ndowooza y'oyo atuweereza tumuyimbire birthday. Lindako Maya ali wano. Yes, Maya. Agambye birthday moments, she's assuming. Agambye, I think birthday moments are next. Allow me wish my second little baby sis Jasmine a happy birthday today. Happy birthday, Jasmine. Banange Maya. Roses for you. Ojja kunguza ebimuli mbikuleetere. Maya program eno agyagala nnyo tali mugiraba. Etali mugiraba okitegeera naye amanyi entambula eri mutwe wano be batulabira ku mikutu giri egyenjawulo naye olwokuba agyagala nnyo amanyi agamba kirabika muli ku birthday bannange. Maya message yo evudde eri tujja gikubuulira agambye my second little baby sister wa Maya Jasmine a happy birthday. Jasmine. So tulina Jasmine ne Holly Johnson. Yes.
Tulina n'omuntu omulala waneeno ndowooza Fred Bandeke. Hello to you and happy birthday. Yes, to Simbula. Nsimbule? Oh no. Yes. Nesa mali ntasa gwali sima. Gwa yambadenga birthday cake. Zidengo ezeri musisa. Samali zesirise. Sogenda kwogera ko byange kanyimbe buyimbi. To Johnson. Yes, Jasmine. Yes. Johnson ne Jasmine, this is your song. This is ya imbejo. Yes. Happy birthday to you. So kolindeko. Tukamshaba Edith is an online member. Today is her birthday. She sent that message yesterday. Hey. Edith, when you catch this, happy birthday. So Edith? Yes. Johnson ne Jasmine. Yes. Johnson Jasmine. Edith. JJE. 1, 2. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. To you. JJE tubagaliza olunaku olulungi. Happy birthday. Yes, tubagaliza olunaku olulungi sana. May the Lord be your shield and exceedingly great reward. Mukama abakole bulungi, candles for you. We've blown on your behalf. Yes, keki mujirye naye mutuweerezeko ekifaananyi waakiri. Waakiri, kituufu. Katugendeko mu segmenti yaffe eya kyogereko ate nakyo tukyogereko. Lwaleero mu segmenti yaffe ya kyogereko tulina kye twagala okwogera singa okyayinza okwewa kubanga we ŋŋamba yanga self mbanga yejjusa naye bw'oba okyeyinza okwewa amagezi nti bye wakola lulya sisaagala bidda magezi kige wandyewadde tuweereze ku bubaka ku WhatsApp number yaffe displayinga ku screen yaffe. What advice would you tell your younger self? Meanwhile, your younger self can also be your younger self in the spirit. Basawa zino tonnakula. Ekikulu kiri nti okyali muto. Kati emyaka gikyeyongerayo mu maaso. Kitegeeza ebintu ebimu oba towasobola bikola myaka giri. Okyasobola obikola kati. N'okusingira ddala waliwo abantu abakulaba essaawa zino obanga oli bakulu oli mukulu we obanga bakuyigirako ebintu bingi biki bye wandibagambye okusobola okukola kati baleme kwejjusa emyaka egiddako maaso. Samali wano we nandyagadde okubuuza, what exactly would you tell your younger self? Or what are those things that you think bye wandikoze better now that you know better? I would appreciate my parents more. I'm not yet a parent, naye the way engeri gye ndabamu ebintu n'emirembe gino, I would appreciate my parents more for raising me the way they did. Bakuba mukumiko. Nnyo. Singa tukuza ne kati kyemmanyi bacha. By the way, let me tell you, Godwin, my parents, yes, ne kati basobola. Kituufu naye olw'okuba bakuza bulungi waliwo embala gye balaba ndowooza kati si ya kibooko nnyo kati bakugambako bugambi muwala waffe Samali Tereza yes, but I would appreciate them more. Era kaakati njogera mbasiima but I would more. Wow. Mukama w'amaanyi. Yes. Samali, nze I think kankiite I would invest in myself a bit more. Kikyentegeeza nti essaawa zino nina bye mmanyi okukola naye nandibaddeko skills obumanyirivu obumu bwe nandiyagadde okukola ki okuba nga mmanyi nina bye mmanyi naye ndowooza nti singa nali mmanyi
kukanika njagala amasanyazi naye nga tya okitegeera and yet my dad made a living out of it. That, yes. As in a serious living out of it. So singa nange naye twamulabanga bulabi nga tula musajja oba akola biki ebyo nga gamanyi omubba ate fe abamutaasa okitegeera naye nga yafuna so ndowooza nze nina ebintu binandiize newankubadde sandyesigamye nnyo ku degree gye nina tino nandi amaasinze zino skills ez'enjawulo obuzibu bwe tulina ennaku zino skills tuzifuna nga tulowooza kye tugenda okukola mu bulamu mu maaso si okwegattako obumanyirivu ekyo mpozi n'ekintu ekirala nze two things I would appreciate knowledge more okumanya kubanga obutamanya kyebutukoze si kirungi and I would also appreciate time nesoonoona budde nga nkola ebintu ebitakwatagana kituufu gye ngenze nkula ntegeera ensonga y'obudde I would not waste time like I did. I would appreciate knowledge, I would appreciate my parents, and I would not waste time. Wow. Summary, Ruth atuweereza obubaka kyatugambye nno mwattu kikulu atugambye nti nno ye yandyewaze nnyo okudeetinga kyeki mu Luganda okubeera nga ayingira mu nsonga z'omukwano ezitannatuuka za relationship omukwano kyekyo tiyandirinzeeko paka ng'akoze eki kapolingi gw'omukwano kubanga kuno kwagala kwa mukama waffe n'ebiri bya mukwano tebirina na fayida nti yandirinzeeko ng'akoze eki ng'akuzeeko mu birowoozo mu bwongo ne mu myaka a bit more waliwo abantu abamu nga kwegamba bwe batandika okubala abantu b'odeetinze nawe ogamba nkomye ku abiri simanyi sijjukira na balala for sure naye nze ndowooza n'ensonga endala kwe kusevinga the discipline of saving kubanga banneewe nali omuto nalina ssente kati ndaba sisitange omuto alina ssente ansinga n'okunsinga I would save. Actually, now that I think of it, singa ngenda kubuuza abeNSSF bakisobola okukolera omwana wange. Of course waliyo gundi nyingi naye nandyagadde upon maybe retirement asange omanyi kyekitegeeza ssente ezo ennaku zino nakyenjizi kye bayita compounding effect. Yes. Compounding effect ssente z'olabanga entini kati mu myaka 2 ziba nyingi samali mu myaka 2 ziba nyingi nti okuziterekaako ka profit akajja keeyongerako buli mwaka 10%, 11%, 10% naddala nga tolina kyogenda zikozesa kati ziba nyingi ziwera ate ekyo n'okola ki okwegamba nga otadde okusevinga naye si just kuteeka mu kabox wabula okuziteekawo otasobola zifuna ate nga zeeyongerako oba n'okuzinvestinga mu bintu ekyokubiri okubinvestinga mu bintu ebizaala ebikula waliwo ebintu ebimu ng'amazima essaawa zino biyinza obutazaala naye mu myaka nga 10-20 nga bigenda okuzaala awo olabe so ekintu ekyo nandikikoze mangu oba tukiyigirize aba tukikolera abaana baffe mangu nnyo ddala wenjagalira bannaffe munnange mwana aba bakamuzaala ente mwana agenda okukula nga already ayina ente 10 just 10 20 nga batandika okugamba atunda ku nte ezo oba olina kyoyagala mwana no atunda ente ye neyewamu akanyonyi ku pulomu ne tutandika omwogerera kumbe yazijja eri nga otandika okukola ebintu otandika okukola ebintu abantu ne balowooza nti no you are wasting money kumbe gw'ovudde wala. Ate n'ensonga endala investing in relationships connection ki gy'olina bantu ki b'olina obakutte otya
olusi twafiirwa emikwano ejanditututte mu maaso oba olw'empisa oba investing in relationships and character. Ekyo kikulu. Nze Samali otuweereze message eno tutegeere biki byolowooza bye wandikoze oba bye wandyebuuliridde okukola kati singa emabega kwawo kati ate kitegeeza nti bw'oba okyebulirira kikyayinza kubanga nga bw'ogambye tukyali bato gye tugenda mu maaso bye twogera kati bijja tutaasa mu maaso wali mpozi n'okwogera ennyo n'oyogera kino n'oyogera kiri n'oyogera kiri emirimu gyaffe nga gyakwogera naye kati ffe bye twogera bigasa. Ekirala Samali nze nno ndowooza ensangi zino tusangiddwa ng'abantu tebamanyi mugaso gwabwe. People don't know their value. Yes. Yeah. Oba anina mukwano gwange and if they do they kanjite over exaggeration of their importance. Yes. Omugaso gw'olaba olwaleero ndowooza tugulabe internet teyejubisa ya mugaso oba ogikosa ebintu by'amagezi ate ebirungi kitegeera nti omugaso gwe gwoleeta mu kifo nti woovaawo oba wokendeza ku budde ekifo ekyo saagala gamba nti kikosebwa wabula entambula oba enkola y'ebintu byabwe ekosebwamu. Waliwo abamu ku mmwe nga neovaayo waka wiiki tewali kikosebwa okitegeera oli ku mulimu newoofuna liivu bagamba mukama w'amaanyi agira akola ki abeera ku liivu tukyakola bulungi ate sigamba bantu bansi newobeera nga yegwe bosi ku mulimu okitegeera. So let's not have just that over exaggerated self-importance wabula tube nga tugasa ate nga tumanyi nti tugasa. Awo no tulina n'ogamba waayi njagala banyongezeeko ku musaala oba ku kintu kino kubanga naawe omanyi nti nno ogasa ate tonyigira omuntu agasa. Oyinza okumulabira wano n'asirika naye mu maaso awo n'asalawo okukola ekintu osobole okulaba omugaso gwe. Kituufu. Nze advice gye njagala okusembayo okwewa oba ekyankolera Mukama asaasire weebake. Baatugambanga edda mwebake nga tugaana okwebaka naye bannaaye katuwummulemu weebake waawo okula tekituufu. Eternal Life TV, now and forever. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV.
banyamani basa balebe fo ku Eternal Life TV okuva Monday mpaka Friday okuva saa 7 mpaka saa 9 tugenda kwateeka ku filimu ezisomesa eziyigiriza filimu ezigenda okuzimba okukkiriza ezigenda okunywa ezokulanga otambula ne Mukama waffe Yesu filimu ezigenda okusomesa engeri ogenda okwambula Sitaani amaanyi ge okusanyawo bwakabaka bwa Sitaani okunywera n'okutambula mu bwakabaka bwa Katonda ku lw'ekitiibwa ky'erinnya lye kugambye okuva Monday mpaka Friday okuva saa 7 mpaka saa 9 ate buli Lwamukago okuva saa 10 mpaka saa 12 n'olw'Esande okuva saa 9 mpaka saa 10 tugenda kuba tuteeka ku filimu bulungi ezigenda okulaga ebyafaayo by'okubeerayo kwa Katonda amaanyi ge obusobozi bwe ogenda kuba onyumirwa nga n'okuyiga bweyiga Vijjo Geoffrey ali buteerevu bweneeno ku Eternal Life TV tosobwa. Eternal Life TV, now and forever. mukulikeeyo nate yonna gye mubadde waneeno tubeera kwegamba tuba tukyajinze ebiseera ebisinga tuba tetwagala nakuwummulamu tuba twagala tusigale nga twogera kubanga muli bannaffe muli mikwano gyaffe oli ku program emunyenye enkya nga program eno etandika saa 12 negwa saa 2 buli lwa Monday paka Olwokutaano tubeerawo wano ne munange Samali Linda nze Godwin Muhumza nga wetwagendedde okumula olw'ebibuuzo bye twabuuzizza biki bye wandyebuuliridde singa oddayo n'osobola okubuulirira gwe ng'okyali muto biki bye wandikoze biki bye wandiyogedde waliwo abantu abaweereza message nga tujja kuba tuzisoma maaso awo ne Samali nteesa nga tetunnasoma message ezo tusooka ate tugendeko mu bukodyo bwa bizinesi biki by'osobola okukola ate tuyige ate tuddeyo mu message zaffe ezo nazo tuzisome. Weewaawo Samali ensonga eno gye ngenda okwanjula olunaku olwaleero ey'obukodyo bwa bizinesi nkulu nnyo. Mu trainings ezimu ze tukola tulaba waliwo abantu abagamba tetumanyi oba tukola oba tetukola. Lwaki? Nti no baba ne targets ne goals ez'amaanyi ne bakola but they don't have an eagle view of the overall progress of the organization. Bajja buzi ku meeting ku Lwokutaano oba ne basooka babakalakata tetuli mukola bulungi ewa not even meeting our targets gate beno bakola buli lunaku bakeera bakola ki ndoza awo no wenjagala okuyisaawo ekiteeso tikyandibadde kirungi ekitongole ekyo oba n'okolawo dashboard abantu ne balaba nti tuli mwezi gwa kumeka gwa 7 ne balaba nti ku progress kuva January paka December ebiruubirirwa byaffe tuli ku 50%, 30% oba 90%. Tutegeere oba twongere okukola nnyo oba tetukola okitegeera. So ndoza kiba kirungi njagala kuyisaawo omwami gwe bayita Zuckerberg ye buli Lwakutaano nannyini Facebook alina abakozi balinga 1,600 afuba nnyo okulaba ng'akola ki abibateerawo balabe nti no bakola bulungi oba bakola bubi. Tabyesigalize eno mu ofiisi nti oba management buli omu alina okulaba engeri gye bali mu kukolamu. Kituufu. Ku nsonga eyo nnyini njagala nange okusubmitingako nti yiiyayo akapya yiiyayo akapya muyina progress muyina chat muyina kwe mutambulira yiiyayo akapya kayinza okubeera nti oba nti buli ssaawa 6 tufuna kasinaaka. Samali. But really, jokes aside, yiiyayo ekintu ekipya eyinza okuba mpanga ya nnyaanya yo. Zya nnyaanya. Ndooza gwe yali ayogera neno n'ogamba nti
emmere engeri gye bagireetamu it helps you. Yes, yeeyayo akantu akapya akasikiriza abakozi akasikiriza n'abantu kaziwolesa 6 ennyaanya omudaala ogukyuse gwonna ennyaanya oziteeke eno obutungulu obuze eno okitegeera kolayo akantu akapya eyinza obeera company rebrand tekitegeeza nti nga bwe kyali bwe kiriba bwe kiribeera oyo ali omu mukama waffe Yesu yatakyuka ebintu ebisigadde byonna bikyuka okujjako ye. So kyusaamu bwe muba nga mubadde muli ku boards mukyuseemu siringi bwebe badde nnomo mukyuse muteekemuko obutaala abantu bayingira bagambe muddemu musiige oba wakiri oba tosobola ebisenge byoze olugi lwoze oli ayingiri mukyusamu engeri gye mutuulamu awo okitegeera tondawo ekipya awo nno tetujja kwongerako waliwo kubanga ndowooza oba ogenda kukola bizinesi oba ng'osuubira okubeera oba ng'oli boosi mu kifo olaakola obuntu buno ate bujja kwawula mwattu bujja kwawula ate bwongere ne bizinesi mu maaso. Waliwo abantu Godwin bwabadde osuubiza obubaka bwabwe babuweereza abantu ab'enjawulo. Ruth yagambye ku nsonga yaffe eyakyogereko nga tetunagenda ku church programs yagambye I would speak out more nendekera awo okwekkiriranya kubanga kintadde mu mbeera enzibuzibu bannange okwekkiriranya kituufu nooti okwogera nooti okugamba nti bannaye nze sirya bijanjaalo ndi mulwadde binkola amazima nga toli mu kweraga wabula bikulwaza oba bloating solubuto nga bikukola bubi naye n'otiira ddala womala okubirya n'ovaawo n'olwala. So for her she would stop being afraid n'ayogera. Kati ne Dunamis wuuno agambye I would give my advice I would give to my younger self is to love and trust in God. Kubanga muye ebintu byonna bisoboka. Wabula bannange n'ogwa n'ogamba maama nze Katonda nga tomulina mutwe olina maama wo first things first. So yes. Olwaleero lunaku lwakubiri mu kanisa emutundu tulina ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso. Lunaku lwa beegayirizi, lunaku lwa kakeeka tubeerawo nga tukabirira Mukama nga tumwegayirira tuyamba. Service genda tambula bwesti ssaawa 3:00 okutuuka 5:00 yeesooka ez'okumakya, ssaawa 6 okutuuka 8 yeeyokubiri, ssaawa 9 okutuuka 11:00 yeeyokusatu. Tugenda na ku streaminga live ku Mutundu Christian Fellowship ebeera YouTube ate ne ku MCF Radio 98.7 emmere y'omwoyo gwo nako tugenda beera live okuva ku ssaawa 9 n'eddakiika ezigwamu tujja kubanga tuli live tukomewo ekiro. Ekyo tetugenda beera live kubanga lunaku lwakubiri tukomewo ku ssaawa 2 okutuuka ssaawa 8 ez'ekiro nga tusaba. Tubeerawo okuva ku lunaku lw'ebbalaza okutuuka ku lunaku lw'omukaaga naye misana n'ekiro ebeera Monday to Friday oba bbalaza okutuuka olunaku olwokutaano. Tunaasanyuka ng'otweyunzeeko kwe tuli ku YouTube genda osubscribinge ofune oteekeko ne notification bell obeere ng'ofuna ebintu buli we bijja nga bipya bibeere nga bikutuukako bulungi sana. Otherwise tunasanyuka okulaba n'obulamu bwo tebugenda sigala kyekimu bw'osalawo okujja okuŋŋaanako wamu naffe ku Mutundu Christian Fellowship. Olowooza nno Mukama tatukoze bulungi mikwano gyaffe aba YouTube ndaba nga tuzzeeko mwebale nnyo okubeerayo bambi be tusubiddwa Katonda atusaasire ate abasobozese olunaku lwammwe lubeere lulungi naye mmwe abaakatweyungako twebaliza ddala okubanga mutwagala temusigalayo engeri gye mulabye notification gyegiddeyo nammwe ne mugamba waawo naffe program katugikwatire wano tuleme kubanga tulina bye tusubwa. Samali mu nsonga yaffe eya health and wellness oba akanyomero ak'ebyobulamu n'obulungi bw'obulamu ensonga gye tugenda obuukira ndooza maaso awo tujja leetako n'omukugu akola eki abeeko byatubuulira twayogerako abaana tulekera bawa soda biki naye olunaku lwaleero twali twogera ku mannyo olunaku lwaleero twagala kulaba ku ndya ey'abaana. Abaana bandiridde ki? Abaana biki bye batalina kulya? Tukimanyi naawe oli mwana wa Katonda
n'abaana betwogerako bebawere abatoototo naawe omukulu tujja kujja tukubuulire biki by'olina okulya biki by'otalina kulya n'olw'ensonga eyo toseguka kubanga tudda. Weewaawo Samali njogedde wano biki abantu abakulu bye batalina kulya ne museka busesi ki waliwo bye tutalina kulya era waliwo bye tutalina kulya naye ebyo byonna Katonda bye yalongoosa ate nga ndaba Mukama waffe byonna yabirongoosa tulya buli anti waliwo nagamba wano nti nno ekintu kyonna nga kituufu n'okisussa oba oyonoonye n'obutuukirivu n'obutuukirivu nno obwo busukka waliwo abantu abamu boolaba nga bakisusiza nnyo ate be bakoze kaluti nti bayonoona kale katuveeyo sagala katudde mu kulya katudde mu kulya oyinza okunkwatira katudde mu kulya oyinza ogamba nti no Katonda kino yakirongoosa ate n'okirya nnyo 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 ng'oyogeranga alina kyamanyi simanyi kwekyobadde otegeeza naye tudde ku baana abaana abato endya yaabwe abaana abantu abali fragile yes kubanga amagumba gaabwe gaba gakya developinga tebannakula bulungi ate bali mu stages naye olwaleero tuli kuba infants abate eddala tetuli ku bavubuka tetuli ku batiini tuli ku bato eddala first things first abakyala tuyonsa abaana breast milk is best tewali substitute y'amabeere ate mpulira Samali abakyala tebagala kuyonsa nze nja kuba naye kaakati lwaki oba toyagala kuyonsa nga gana amabeere baatuwaga kuyonsa basimanyi umoja omanyi bane Katonda olina amaanyi Katonda yagenda n'akola breast milk ng'eri special it nourishes the child teriimu biki teriimu teyeetaaga kufumba ejjanga already eri boiled nga temperature yeeyo sukaali yoyo mutabule bulungi anga kyekyo so but surely omwana from 0 to 6 months omwana abeera akyali muto breast milk is best toyongerako kintu kirala kyonna from 0 to 6 months yonsa buyonsa mwana kiba kirungi omwana omuyonsa so kubijjemu amalala Katonda alina ensonga lwaki yakwafula sika ezo akwafula sika ezo bbiri weewaawo waliwo abantu abamu abalina obuzibu nga mu ntandikwa oba nga naturally nga flasika tezijjudde bulungi nga babonaabona nazo but I think actually I don't think nkimanyi nti waliwo ebintu omuntu byalya n'aboostinga breast milk flow ate bwe kigaana nga tukireeta eri Mukama mu kusaba ebintu byonna biyinzika eri Katonda so from 0 to 6 months breast milk is best awo n'atandika okulya mpola nakyongerako nti nno mwattu abaana abamu tubajjako mangu naye kiba kirungi tubayonse paka ku myaka egyo ebiri emyaka ebiri ndabika nja bayonsa mpaka nga kwesatu kitundu ena bajja kuluma bulumi bajja kuba bagaaya bugaayi kati bajja kuba sharp ogiyise sharp Katonda bajja kubanga omwana w'emyaka 3 omanyi weyenkana akulinda oli wano n'asembera no but the recommended time is 2 years bambe bana tetubajjako mangu njagala kiyambira ddala abaana obwongo development nutrition teri kintu kisinga breast milk tekiriyo neba nakola formula ezenkana zitya nze mukyala nga atera okukola ki nagamba akolera mu ddwaliro balina kye bayita sessions zino ze babayigiriza yajja nagamba bamanufactura ba formula bennyini be batugambye tino teri kikola ki kisinga kituufu ekitegeeza ku myezi 6 bw'atandika okulya ate tomujja ku bbeere atandise butandisi kulya genda maaso ng'omuyonsa okutuuka waakiri myaka 2 nga Godwin bw'agambye awo ne tutandika okulaba emmere ezimba omubiri waliwo ezimba omubiri waliwo ewa amaanyi waliwo ezimba omubiri ewa amaanyi neegumya amagumba kituufu so awo tutandika ka egg yolk
enjuba twagiyitanga njuba oba bwe bagiyita mu nnyambe enjuba yeji bagiyita njuba oba nze nagiyitanga njuba nga nkyali muto wamother yoko the egg yes n'otandika okumuwa ku carbohydrates n'omuwa ku protein n'otandika okumuwa ku pounded tupoundinga fish yaffe nebeera nga asobola efuuse nga supu naye nga si supu ng'asobola ogirya akamonde kaffe ako nako kalungi tukagotagota vegetables. Chamali obadde okimanyi nti n'abaana baffe oba abaana bato weight oba obuzito bwe bamuzaalirako bwekubamu emirundi 2 myezi 5 6 ate waweereza omwaka ogumu gundi weight eyo eyekubamu emirundi 3 naye okutuuka awo kyovula tuli mu kwogera ku ndya y'abaana waliwo ebintu bye beetaaga. Nze nafuna omukisa samale nti nakolerako volunteeringako ndoza zaali weeks 2 kanjiyite babies home ngamba abaana bano be basudde mu kasasiro ne babaleeta nga naawe olabira ddala amazima abakusigalayo eddakiika ejo yandibadde agenze naye ogenda olaba omwana nga wayiseewo omwezi kuyita kuddangulu ng'asinga n'oyo owugo badde olabirira naye ngenda okwetegereza n'endaba biki be bakola. Waliyo omukyala nja kuwa essimu ye oli omukyala banaye Katonda amuwa omukisa ng'agamba nedda totya ng'akwata lumonde n'akwata ebijanjaalo nga bw'ogambye n'akwata body building energy giving bones n'akwata kamukene bayina blend eri ey'amaanyi omwana abanga anywa obuugi tawulira nti nalya mmere naye ng'ebiriisa byonna bifuna kyengezaako gweoba osobola ng'olina obusobozi gula gundi ejo abamba bana food processor oba blender okube omwana totya kasita atandika okulya emyezi 6 ne balance nga bambi buli kimu kirina okujja nga kijjira mu portions ezimala. Kati owange tayagala nnyo olumonde but I recently realized because amutawaanya awulira nga it is netutandika okukola ki okumunyiga n'alya. Yes kituufu kubanga abaana n'okutandika okuyiga okulya nayo it is a process to learn that they are using emimwa gyabwe. Nabadde ku nsonga ya vegetables Godwin bwayogeredde ensonga ya vegetables ne fruits. Ku nsonga eyo njagala okutumirako omwami Newton Buteera ne maama Mercedes balina omwana waabwe bamusimba omuyembe sagagamba nti n'alwana nago naye n'agunoonya aguliridde side ki It is healthy because it boosts the immunity byonna immunity sinaga kubira mbogo ku mpewo naye ekyo of the child. So fruits and vegetables just make the plate colorful. Make the plate colorful nti omwana watunulako alaba colors. Naturally, according to research, abaana abato they are attracted to colors, so they will eat bulungi. Wow. Samale omwana yeetaaga calcium. Yes. Ojja kunyamba omenyereko ku mmere eri omu naye nga calcium eyamba bambi abaana okula ki amannyo n'amagumba okubeera okubanga agakula ate magumu. Omwana waliwo bambi abaana nga lwagwa bamenyeka kale waliwo ekirwadde ekyo nga tebalina amagumba manafu naye ate omwana kiba kirungi n'amagumba asobola okutambula asobola okugaaya ebintu bamanyi ng'egakule bulungi. Abaana beetaaga ebintu ebigezza okitegeera nti biyambira ddala kaŋŋambe biyamba abaana okubeera n'amaanyi obwongo buno bwolaba sikiini akaviiri even fats even infections mu baana okitegeera. So ebintu bino tetuli mu kwejalabya wabula biyamba ate omusaayi ebivaava iron ebivaava biyamba nnyo ku nsonga y'okubeera ng'abaana baddamu omusaayi bwe baba nga tebasobola kubirya
Yes, bwobanga fish kubanga twalinako nutritionist. If fish is expensive kubanga ennyingiza ya njawulo. Mukene oyo bantu bangi tebaagala mukene. Ne mukene mulungi. Wakiri bafumbireko bawuute ka supu. Mukene ajja kukola ebintu ebiri unbelievable ku mwana n'enkula ye. Anti abajjukiza embeera embi. Ani mukene? Abasinga. Abana buli mukene ne munyirizaako alina byanzijukiza. N'ebyo bambi mu baana tebaaliyo abayambe bakule ate bali bulungi. Weewaawo. Yes. Awo nno we tuli ku nsonga yaffe eya health and wellness. Yes, tubadde ku infant nutrition. Oyinza okuba ng'oli eyo waliwo yaweereza message ye naye ye abadde aweereza ku kyogereko bambi. Musome. Ndowooza yagenze okubeera ate ali bize agambye nze Nalongo Kamiyat asinzidde Buloba ku kyogereko. I would have served God more during ennaku ze ez'obuvubuka oba ez'obuto kubanga kati ndi bize n'ebintwalaganya sisobola kikola to the fullest. Atwagala nnyo era atwebaza okuweereza. Nalongo Kamiyat okuva e Buloba. Naye situmirangako bantu bali ku Mityana Road. Yes, Mityana Road, Mityana, Buloba, Bujuuko. Waliwo ekifo ekirala si Buloba. Naye nakyo kitandisa si ggulu kitandisa B. Wamma mumpeereza obubaka ng'oli eyo si Bujuuko. Ku Mityana Road awo wakati w'e Buloba waliwo ekifo ekirala then n'ogenda awo. N'ab'ebusiika ku Gaza Road namwe tubatumiddeko. Biira waliwo n'ab'ebbiina tubatumidde. Yes, awo we tuli. Ndowooza we twagala okufundikira ensonga yaffe ya health and wellness. Tuwummulemu oba tetuwummula? Ate nze njagala nkubuuze gwe kyogamba bweyanjulira abantu omulamwa then bategere wajje tugenda ate tugende mu maaso tunaawumulako mu dakiika nga 4 tubanjulire. Weewaawo awo nno kati Samali betwagala okwanjula omulamwa olunaku olwaleero okuyiiya n'okutondawo okuyiiya n'okutondawo ebyokukola. Bino bye bintu bye nsinga okwagalira ddala. Njagala nnyo okuyiiya, njagala nnyo okutonda. It is my area of thriving. Ate abasinga balaba just ntino business yokka nedda okuyiiya n'okutondawo ebintu ebipya. Wayogedde wano ku mirimu gyaffe egy'enjawulo ku bukodyo. Biki omuntu bye yandikoze okulaba ng'ayiiya? Kawabe waka, kawabe ku mulimu, kebe bizinesi, ngeri ki ey'enjawulo gy'osobola okutambulira mu bulamu bw'okuyiiya n'okutondawo ekintu ekipya? Mwattu olaba abantu abatali bakkiriza bayiiya ebintu ebyo nga ffe omutonzi eyatonda byonna byolaba ku nsi kuno gwe tukkiriza. Lwaki tetutondewo bintu bipya ate lwaki tetuyiiye? Omuntu akoze okuyiiya n'okutonda ebintu ebipya kyeki? Tuweereze message. Tuweereze obubaka bwo tutegeere. Eddakiika ziri 22 zokka ezakegana ssaawa emu ey'enkya ya leero. Ku YouTube tukomyewo tuzze. Mukama awulidde okusaba kwaffe. Tuweereze obubaka bwo, tuweereze obubaka ku WhatsApp. Ku WhatsApp namba yaffe tuweereze obubaka. Tutegeere wa gy'oli, otulabirawa, osinziridde luddawa. Twagala okumanya n'okwaniza mu kitiibwa tukuwe n'ebimuli byo. Don't forget ku YouTube Mutundu Christian Fellowship genda subscribing and hit the notification bell obeere nga buli lwe tujja bakuba akade dudu nti batuuse. Joyce Betty agambye mwasuze mutya. Good morning guys. Joyce Betty webale kutwagala. Yes, Eri Ismail naye agambye good morning emunyenye ncha. Good morning Badia. Evert, thank you. Ekifo kiri Bulaga.
Bulaga. Pane Bulaga. Bulaga, yes. Bulenga, Bulaga, yes. Buyala. Buyala. Yes. Nerindako. Naye kati. Ba specializing muleta B. Kasaba manyanti bakivako nti Mityana Road kati ne bayingira mu B babiri Kituufu weewaawo kaka Brazil kireka naye eri eyo ate oyiteyo munnange ng'olagawa ennyonyi n'ogenda side eyo tuka Brazil lwaki oyagala okunyiza ku machaku Samali Emi Lavi agambe good morning mwasuze mutya Emi wasuze otya babe ole kutwagala kituufu atkwasa Anna hello dear blessed Maya jangu mami come yes. The flowers are for you yes. Nachimbugwe Rehema praise the Lord dear Maggie finally sweet say good morning Daniel Semanda agambe Uganda yonna mwasuze mutya good morning Uganda yes mwasize mutya bana Uganda Imi praise the Lord wasuzotya Feni Wanyeza wali omulabyeko anada Feni Wanyenze yes Wanyenze as if you're speaking English okay Feni Wanyenze yeah I think it's the first time Feni wasuzotya yes. Wanyenze ndoza kitabikanga ekigambo ekinene nnyo Wanyenze muri mutya eyo bambi praise God members nuwenyesiga Owen ataddeyo ka satellite agambe ya naffe gye tuli tubalaba mwebali nnyo ddala Prudence K agambye naye gyali eyo bantu banjawulo good morning Nicholas Ewandege Alfred Mujire Hilde Katumba Mukamoli Annette nawe oli Mukamoli otulabira Italy abantu ab'enjawulo ababeera mu bumoli kambuzeeko baswiti abatavangayo kwasatu mulumu tubasuubire okuvaayo oba asatu mulumu olwaki olwa December nga wala anti nedda muveeyo kati tugende tumulemu tukomewo ate muveeyo nnyo naye mulamwa okubeera ng'oyiiya ate biki by'oyiiza biki by'otonzewo ebikwawuddeko oba ebikutuusiza wano yes. TV, now and forever. Bw'omuvubuka onaalongoosa ng'otya ekkubo lyo ye ate weekuumya otya mu mulembe guno ogukyamye omuvubuka atuukiridde mu kigera kya Kristo ye aliwa Yokaana 15 olunyiriri olusooka Kristo atugamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliriggyawo na buli eribala ebibala alirirongoosa lyeyongerenga okubala tukuleetedde puroguramu yo eŋŋanzi emizabbibu Mukaga n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'eŋŋanzi weebegere abalokole tuli mu nnyo gwansi biba kitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo mw'osabira oluyimba lw'oyagala ne tulukkubira butereevu saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever.
Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'18 Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Programu tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweerezaawo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Togisubwa. Banyamani basabale bafona ku Eternal Life TV okuva Monday mpaka Friday okuva essaawa 7 mpaka essaawa 9 tugenda kwateekako firimu ezisomesa eziyigiriza firimu ezigenda okuzimba okukkiriza ezigenda okunyweza okulanga otambula ne Mukama waffe Yesu firimu ezigenda okusomesa engeri ogenda okwambula Sitaani amaanyi ge okusanyawo obwakabaka bwa Sitaani okunywera n'okutambula mu bwakabaka bwa Katonda ku lw'ekitiibwa ky'erinnya lye kugambye okuva Monday mpaka Friday okuva essaawa 7 mpaka essaawa 9 ate buli Lwamukago okuva essaawa 10 mpaka essaawa 12 n'Olwesande okuva essaawa 9 mpaka essaawa 10 tugenda kuba tuteekako firimu bulungi ezigenda okulaga ebyafaayo by'okubeerayo kwa Katonda amaanyi ge obusobozi bwe ogenda kuba onyumirwa nga n'okuyiga bweyiga vijjo Geoffrey ali buteerevu waneeno ku Eternal Life TV tosubwa. Eternal Life TV, now and forever. Eddakiika ziri 30 zokka ezaakeegana ssaawa emu ey'enkya y'olunaku olwaleero. Olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 7 omwaka gwa Mukama waffe 2024 byonna biyinzika eri Katonda ebitayinzika biri eri baana b'abantu naye eri omutonzi w'ebintu byonna. Ekimuyitisa nno Katonda nti ssaawa yonna akyayinza okutondawo ekintu ekijja ate ne wataba wamubuuza lwaki akitonzeewo. Kituufu. Tuli wano puroguramu Emmunyeenye y'enkya tubaawo lubeera lunaku lwa bbalaza okutuuka olunaku olwokutaano ssaawa zibeera 12 okutuuka ssaawa zibeera 2 ez'okumakya nga tubaweereza ebintu eby'enjawulo okuva gye tutandikira ne tuleeta ekyandikibwa ne tusumulula n'essaala ne tubabuuzaako ekyandikibwa ky'olunaku akalowoozo k'olunaku ag'omumpapula obutale business tips kwegamba health and wellness ebeera package bweti ate nga yonna ezimba ng'egasa ku lw'obulungi lwa Mukama waffe Yesu. Naye tulina omulamwa gwaffe olunaku olwaleero. Omulamwa gwaffe guli okuyiiya n'okutondawo. Kakati mutonzi kyasinga Katonda? Taata Simanyi. Manyi omumanyi omanyi mu abaami mumanyi amanyi abantu. Simumanyi. Nkoze research naye simumanyi. Omunoonyeza n'abula. Abatonzeewo ebintu bamutya. Oli atiika. Emyaka emingi emabega bakyabinoonyerezaako. Tosobola butamutya nga tomutya nga weesize eki. Oli atiika. Kakati awo we tuli okuyiiya n'okutondawo. Kankubuuza ekibuuzo, wali oyiyizaako ekintu? Wali otonzeewoko? Obadde okimanyi nti Katonda waffe yatuwa amagezi okuyiiya, yatuwa amagezi okutondawo ebintu ebijja anti nga bw'ali naffe bwe tuli teyeerekereza n'atuwa ku mwoyo w'omwana we. Naye nga naye okutonda Chichi. Creativity comes from create. Okozesa obwongo bwo oba kankisuse nawo
nti okwegatta ne Katonda olira okusukka ku birowoozo byo oba buli omu alowooza naye okusukka ku birowoozo byo n'ebirowoozo by'abantu ba bulijjo ne mutondawo ekintu ekipya okitegeera either mu bulamu bwo oba mu bantu abakwetoolodde nti kiyinza okuba kipya oba nga nkola mpya nga buli akiraba bulijjo abadde takirabanga mu ngeri bw'etyo naye gwe n'okiraba saagala gamba nti gwe wekka wabula okwegatta ne Katonda okusukkawo ku birowoozo bya bulijjo Katonda olwakutaddemu omwoyo okirabye mwegasse mutandise okukola ne mukiteekawo mu Bayibuli nno nze nina omusajja gwe njagala ennyo bamuyita Bezalel Mukama waffe yamuteekamu omwoyo oyo yali chief artisan nga ye yalina amagezi okumanya nti lino ejjinja tuli wawule bwe ruti kino ekyuma kirina kuvaayo bwe kiti Mukama nga ye yamwerondera kaakati olwaleero nga tetunnagenda wala essaala eno ngyesabira naye I pray for all of us naddala fraternity of believers Mukama atuwa amagezi okutondawo ebintu ng'ensi tebirabanga kubanga kisoboka kituufu ani yali alowoozeza ku Facebook nga Facebook tennajja yalingayo kale nga tennajja yalingayo twalina engeri waliwo obuntuntu obwalinga wabula njagatte ngatteko ne gundi ne innovation kuba bintu byanjawulo bikwatagana nti nno kiri kiba kipya owulira naye ate innovation eba nkola mpya ey'okukola ebintu okuyiiya innovation anedda creativity okuyiiya enkola empya ate ennaku zino mwattu abantu abettanidde mu kutonda n'okuyiiya kwegamba combination eyo ate bw'ogigatta oba okoze kyamaanyi nnyo samali obadde okimanyi nti nno wano e Uganda abakyala ntwala muwala wange baba basiba enviiri batandikira wano eno bwe bati wano kitegeera naye waliyo omukyala obuntu obusibulabangako wano e Uganda naye kansubire bunajja bali tebakyatawaana nakuddawo nti batandike n'enviiri eno balina obuntu butini nnyo bwe buti abanga ne Kamagalo akwata obuviiri n'akanyiga kati okukwate tatawaana nakutandika na buviiri butini obwo already aba akwata obuviiri oba mukwata mukaaga oba busatu simanyi n'alyoka ateekawo n'akakwata aleme kubonaabona kutandika bw'ati n'obuviiri obwo obutini kwegamba ekimwanguyira okutta n'enviiri zo okuggwa amangu kwegamba yatunuulira enkola y'ebintu ebiriwo n'engeri abantu gye babonaabonamu okukola ebintu nti gwe ogigonzezza otya mwami bamuyita sikubakalango Ricky eyatunuulira nti no buli omu ayagala boda naye waliwo abamu ku ba VIP temwagala kubeera boda ntwala akatodde mugamba nina zino okitegeera kwegamba ye yatunuulira ekiriwo n'agamba ngonzezza ntya abantu enkuba etonnya tosobola genda ku kkubo oba oyo oyambadde smart tolina mmotoka naye oyagala piki yekusemberere okitegeera kwegamba na innovatingawo enkola empya engeri empya gy'osobola okufuna omuntu asobola okutwala awo kabeewa boda kabeewa mmotoka okitegeera so kwekwe okuyiiya enkola empya naye abantu abasinga bayinza okuba bala programu eno nga bagamba nti naye ebintu byemwogerako nga binene katusooke tusomeko abantu waliwo atuweereza message wano olira atugambye kangisome bulungi aga nti MCF enkoze bulungi I started a small company JFC Family Porridge Kasawo bas n'agitandikawo mpola obuugi gye buli bungi obuugi gye buli abantu abakkiririza mu kutonda oba mu nkola empya tebaddamu ebyo nti bino ebintu gyebiri nedda kituufu gyebiri naye enkola gwe Katonda gy'aba
akuwadde okwolesebwa okwenjawulo eterabeera ndala nnyo. Kyekiri kye nagambye nti Mukama tuweeyo okwolesebwa, tuwe amagezi ag'enjawulo, tutondewo ebintu nga byanjawulo. Waliwo omusumba omu mwagala nnyo era mukwano gwaffe wano ku MCF yagamba nti waliwo ebintu bye tutannalaba kubanga kyawandiikibwa eye has not seen, ear has not heard, nga byo byetaagisa ffe okubitondawo. Kankubuuza ekibuuzo, wali otonzeewo era watondawo ki? Wali oyizaayo ekintu ne kikwata? Abantu bayiiyizza. Nkubulire Samali, ekintu kye nali njiyiza. Of course kyali kale kankikubulire. Mu COVID abantu abasinga batabulanga nnyo ebintu. Mubisi, simanyi biki, simanyi biki. Nenfuna okwolesebwa mu kusaaga. Nentanda okimanyi nti nno mu biseera byange eby'eddembe nina omubisi nga gulimu entangawuzi n'omudalasini. Omubisi nga gulimu entangawuzi infused with ginger and cinnamon. Wali ogunyweddeku? Yagukuleeterako. So waguyiiya? Naguyiiya. Si nti olw'okuba omubisi tegwaliyo, omudalasini tegwaliyo, nti oba entangawuzi tezaaliyo. Naye the ability to infuse those things. Kati nno waliwo eyeebuuza nti nno okola otya ge magezi Katonda gakuwa. Kubanga bino bintu obeera ogenda bikola ate bikuleetere obugagga. Ate ekirooto kikyakula. Kyayita dda mu trial stage kati kirinze stage eddako. Wow, beautiful, beautiful. Kubanga kati wano tuli mu kuyiiya n'okutondawo ekintu ng'ogenda kikola. Kigende waliwo bannaffe abayiiya ensonga ya juice ku mikolo. Babanga abasaaga mwatu. N'abantu bananywa juice baagala nnyo soda. Banywa nnyo ebintu byabwe ne balemerako ne mwatu waliwo abantu bakisussiza onywa ka juice ng'amazima olina kasanga woweeyika. Yiyaako bannange, waliwo abantu abayiiya nti abantu bava gye bavudde nga bakooye babawaatira amatooke mu butale bagula mawaati ne gundi ne greens ne bazibasalirasalira. Okwo olwo muntu atondawo ekyokukola. Olina nno kyoyogedde. Omanyi olunyiriri lwe twatandise nalwo oba ekyawandiikibwa kye twatandise nakyo tino abo abakola ebintu mu budde and in an excellent way. Erinnya linaabeeranga ku ki ku mimwa gyaki? Tebaabeerenga nabakopi. Tebayina waliwo ngugambe waliwo abantu abayiiya Godwin nga mukola nabo mu katale naye nga totegera gy'atunda ebintu abeera bwati halo kabakuleetere tolaba abantu ku mudaala gwe naye omanyi kino kyekindeetera tobeera statiki. Obwongo bwo bukkirize bukole, kkiriza Omwoyo Mutukuvu tubuuze Mukama. Nze kati ndi kugenda nina bye ngenda otandikawo naye nkyabuuza Mukama kinaakola wa, kinaakolera ludda wa. Abaana ne bakwata Rolex ne bagiteeka butesi mu foil paper oli n'alowooza kyali kyanjawulo ko oli yali abukavyo. Twali twamanyira Rolex magi omwana n'ajja n'agiteeka mu nkoko. Nugamba ndi akikino banne Mukama asasa anti oyagala nnyo emmere asikusinga neba naye twepanga teri Rolex ya mimonde teriyo nze ngenda ginovetingako yiye nakutugawe kyapa kyebyokutoa. Abaana bayiiya okuva mu bikola bya ovacado ne bakolamu amajaani. Ate nti ebikola bya ova bizaamu bikuleetera ne mu bodi okuddamu omusaayi. Naku zino bakolamu nze nali simanyi mu ova muvaamu butto gwe bateeka mu nviiri ne gwe balya. Ate ova alimu butto. Era by the way fun fact ova y'omu ku kintu ekigejjesa. Ekyo eyo fun fact leero gitegeere. Si fruit. Good vegetable. Kati vegetable egezeza. Gwala eko dodo agezeza. Alimu anti dodo talina butto naye ova alina butto.
kakati nno Samali awo nno wenjagadde okuzzaamu amaanyi nti nno buli muntu yenna ali mu mbeera y'okuyiiya kitegeera oli ayinza okugamba naye bali abayiiya nga sibalokole biki waliwo ebintu byebayiiya ngamba nti ne sitaani naye gyali okitegeera sitaani mubbi muyaaye gundi akyusakyusa ebintu alina obutabo bwe yabba ndooza mu ggulu eyo naye n'abukozesa obukyamu akwata bino ebiriwo n'abikyusa bw'ati n'abivuunika kanjogere ku kino Samali okimanyi nti no sitaani ogwe twogeddeko abba ebirooto oba obuyiiya bw'abantu bw'aba batadde Katonda bw'aba akutaddemu olw'obutakkiriza gwe okuba olowooza nti olinze sente zisooke ziwere n'osaba osibye kumbe Katonda tandika kati yiiya banatandika obuugi aga amenvu gwe genda amenvu anti gano we gatandika okuba nga gengedde nnyo abantu bate baagala gagula owakatale aba agenda fiirwa gwe gagule ofune obuwunga obukola paani okole paani akola ssente Samali nno kankubuulire nno story ne ku mirimu gye tuli omukyala onina akatabo kena naye omukyala ono kye yakola yali mu bintu by'embalirira okitegeera n'alaba nga omusaala gwafuna tegukola ki tegumumala n'agenda n'atuukirira boosi we n'amugamba nti wenfuna engeri gye tusobola okukendeeza ku nsaasaanya ya ssente nga tetukosezza nkola y'ebimirimu ku mulimu guno ku ssente ze tuba tukoze ki ssente ze tuba tusevinze njagalako ebitundu 10% yokka 10% kampani yali nene mukama we namugamba 10% ne namugamba nedda njagala kale 7% nagamba kale tewali mutawaana n'alyoka atuula n'abalirira ebitabo by'ekitongole maama just mu magezi ago n'atuuza mukama we namugamba katomanyi tukole wano tukendeze wano ate tetukendeza bukendezi wetukola wano ndaba wano wava ssente leka nkubuulire ye yali omu ku bantu abafuna ssente eza wansi naye olw'amagezi ge yaleeta ku mulimu laba nno wafuna bonus esingako omusaala wangi gw'oli ku mulimu okola magezi ki value ki mugaso ki gw'oyongeddeko ogusobola buyiiya ki bw'oleese okuyiiya ebyokukola nze nkyabaleetera ab'emikwano okuyiiya ebyokukola okitegedde genda osuubule abantu abamu tebaagala va mu maofisi gaabwe ekisooka ng'onooyiiya sooka olabe ways need ekyetaago kiri luddawa ng'onootondawo ekyokukola olina okumanya ways the need ekyetaago wano kiriwa otuuse mu location otambudde n'ogamba otambula lugendo luwanvu okufuna obufunyi ekyokunywa ndooza ffenna bannanga ab'emikwano bw'oba ng'osabira wali osabiddeko emitundwe nammwe abalisabirayo mujjawulira story eno kubanga ye maather takowajje tugamba owa maather naye kaakati bwe yali akagenda ku kitongole ekimu okikolera yagenda okulaba nga soda bamujja bweru ate nga batambula lugendo n'agamba lindako n'afunanga bi ice n'asuubulanga soda yatandika na crate ne batekamu bi ice wamma n'olaba bw'ayingiza omusimbi identify need bw'oba ng'onookola tuli awo bonaabona n'abantu naye wano tewali wagula byakulya tutambula olugendo kudda wala okubeera nga tufuna ebyokulya ye n'akiraba Samali waliwo atuweereza message wano eno Ruth agambye kati nga abakola keeki waliwo nani dairy cake nga teriimu mata mbadde sigirabangako okitegedde nze mbadde manyi etaliimu magi etaliimu mata mbadde waliwo abakola ezitaliimu magi waliwo abakola ezitaliimu sukaali identify omanye kakati bano we baba nga babonaabona ne diabetes pressure ogambe kiki ekisobola okubakolera okulaba nga kiyitawo kubanga wano omulala agambye abaddaani ali wano aliani nange Rominent mbalamusizako beautiful and handsome those who are watching Saudi agambye recently I made a cake of yellow banana without milk it was good
ate nga Ruth yakakyogerako ne Rominate naye n'akikakasa ekitegeeza gyeki bw'oyinza okulowooza nti Katonda ekintu kyakutadde mu bwongo obwetaavu tebuliyo naye bano bantu banjawulo ate boogedde ku kintu kyekimu ye banne tolina oven yesigiri zifumba bulungi keeki tandikira w'otandikidde tondawo ekyokukola essigiri teekamu ekisepiki teekamu ettaka tesobola kugiramu lusenyu nze mbabuulira Katonda atuwadde amagezi tugakozesa essigiri kwegamba tugeza kugamba tewetaaga kubeera high ended okubeera nga okola ebintu ebireeta obugagga oba ng'oyiiya ekyokukola Samali ne mu bulamu bwo oba enkola ya bulijjo omuntu gyali eyo yategeera nti no waliwo abantu abakaddiwa nga amannyo tebalina nga ne boogazzaamu otya tegakola ki tegaddamu n'ayiyayo amannyo denkyazi ezo z'oteekamu olaba omuntu ng'ali awo ng'asimayiringa naye nga baaba ekiraasa wakagajjamu n'agasenya naye nga kuyiiya olaba Ruth agambye wuuno agambye osobola n'ogisaanika ng'emmere cake and it gets ready so well katoogere ne ku bulamu Samali yes abantu abasinga tulemedde mu mbeera ebintu nga we byali we biriba toyagala na kulowooza kukyusa ku mbeera gwe nga we baakuyigiriza okutokosa ettooke oba okola ki bw'ofumba n'okuyiyaako ewaka Samali creativity bannaye n'okuyiyaako ewaka anti kati lwakuba tuli ku kyokola naye kale yiyaako ewaka naawe the way you are tolaba Samali buli lunaku ng'ayiiya abonaabona n'okuyiiya naye ng'ayiiyiza ddala in such a good way kati nkukolere ki nkuwaana naye ng'ate mbuulira abantu effort gy'oyitamu naye bannange tugende mu maaso tuyiiye nze njagala bagamba olaba ne Shamimu agambye omusenyu n'amayinja naye evaamu yes olwo twogera ku bintu kubanga tetuyiiya buyiiya ebintu bye tuyiiya birina okubeera nga bigasa waliwo abantu abayiiya ebintu n'otunuulira akantu ako nogaa naye nno munnange akakola yayiiya kati waliwo eyayiiya nti ateekewo eno slide ya abali disabled baleme okukozesa amadaala abateerewo pathway ezo gundi ramps yes ramp kakati njagala okubuuza ekibuuzo mukwano gwange wali oyiiyizaayo kaki nga kakoledde Samali nayogera wano eno simanyi oba nali nkyogeddeko nti omuntu akozesa obwongo abawanjawulo be bantu abamu abo be basembeza oba abatabeera nnyo nabakopi nti gwe buli w'okozesa obwongo okuyamba abantu okubaako bye ba implementinga nti okozesa obwongo okuyamba abantu bye bandikozeseza emikono oba ebigere oba omubiri gwabwe tubeera nnyo bize mu bintu bino twetooloola biki naye poozi nga kufuna obudde oyogeraganye oba obeeko ne conversation n'ebigambo byogera ne Katonda nti mu mbeera eno Katonda gwe wandigikoze kubanga wandikoze otya oba kiki ekyenjawulo kyowandiyagadde kibeere mu kifo kino kitegeera nti Katonda kituufu twogera naye n'oba ebintu bino tetwogera naye ebintu bino kubanga tuli bakkiriza bangi oba tulowooza si bya kirokole ndowooza oluusi ebintu ebimu tetubikola na kigenderere buba butamanya ebiri tugamba abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya kubanga mukyayo okumanya era mukuganye nange ndibagaana ekitegeeza twagale nnyo okumanya tubuuze Mukama kiki ekipya Bayibuli egamba omwoyo atoolako ebyo ebya Mukama najja n'abitubuulira Samali waliwo wano atutega nakazi Shamimu YouTube agambye nti nno yaloota ekirooto ng'atukoledde keeki owulira ne tumugamba nti keeki ewooma
naye akyagezaako okulaba kirooto kitegeeza kimwatto ekyo si kirooto gwereeta buleesika ekitukubuulire okitegeera so bambi kyekyo kituufu nnyo twagala okusembyayo ebimu ku bye twagala okusembyayo kyawandiikibwa kiri mu kyamateeka oba giyite Deuteronomy ekyamateeka 28 Deuteronomy 28 kambikuleyo mangu wano eno nneme okwogera ebintu ebitakwatagana tatera kubyogera Deuteronomy 28 verse 12 njifunye yino Bible egamba the Lord shall open to you his good treasury the heavens to give the rain of your land in its season and to bless all the work of your hands and you shall lend to many nations but you shall not borrow ekitegeeza nti mukama buli lwe tuyiiya mukama nga tuwadde amagezi ne tubaako bye tukola mukama atuwe omukisa kubanga tuyiiza and we put our hands to use ate Bible egambye nti awa omukisa ebikolwa by'emikono gyaffe mukwano gwange saba essaala gamba mukama mpa obwongo obuyiiya tonganya mukama kufa tugaane okufa nga tuli baavu tugaane okufa nga tusabiriza tugaane okufa nga tetulina kintu kyonna kiriko linnya lyaffe kiriko linnya lyaffe nti kino tetwakikola ate nga mukama yali atuwadde obusobozi okukikola obudde bwaffe nno bugenderedde naye bw'obanga oli eyo nga tewetwalyanga Kristo kubeera mulokozi wa bulamu bw'oddamu ebigambo bino gambe nti ayi Yesu olwaleero nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange nti gwe mulokozi wange sangula amanya gange okuva mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu nzijuza omwoyo mutukuvu anuŋŋamye mazima gonna amiina bw'oba osabye essaala eyo omaze okwetwalira Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo tukusabira mukama akuluŋŋamye mu kkanisa ekkiriza mu kigambo kye mu maanyi ag'omusalaba amaanyi ag'omwoyo omutukuvu mu kudda kwa mukama waffe mu kwenenya until then wano Emutundu Christian Fellowship tukuŋŋaana ku lunaku lw'ebbalaza okutuuka olunaku olw'omukaaga naye emisana n'ekiro bbalaza okutuuka olunaku olwokutaano n'oweebwa omukisa era naffe tunaasanyuka okulaba ng'ozze okukuŋŋaanako wamu naffe wano Emutundu Christian Fellowship. Ekyenjawulo mukama kyenjagadde osemba nakyo nti creativity and innovation kuffe abakkiriza nti nno biba bya Katonda ate biva eri Katonda ate bya Katonda. It is all God's, it is from God and it is from God. Weewaawo nti ne oba ofunyeemu Katonda tomwerabira mu nsonga eyo. Samali njagala okwebaza abo buli kinoomu abatulabye olunaku lwaleero n'okutuusa oba ndooza batusaasire abo abafunye obuzibu okutusanga ku mikutu egy'enjawulo nsuubira nti abakugu engeri gye bakikozeeko olunaku lw'enkya tunaakeera nga tuli bulungi. Kwegamba osobola okutusanga nze nga nsobola okusanga ku mikutu egy'enjawulo ku TikTok Godwin Muhumuza ku Facebook Godwin Muhumuza ku LinkedIn Godwin Muhumuza ne ku YouTube Godwin Muhumuza ne munange Samali njagadde obabuulireko gye basobola okusanga. Bw'obanga onoonya ojja kunsanga ku LinkedIn Samali Linda Babirye. Tubaagala nnyo. Until tomorrow, Jesus is Lord. Atakuumira mpeera abatukuumira.